enkwawa zaaguba zikumazeeko emirembe, nakozi zaaguba, obukongovule bwaguba, waguba wakati mu magulu nga gw'omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi nga tetufuddeeyo factors ki ezaakuleetera okuba nga ofuna ebizigiro ebyo wammanga. Tugenda kubanga tukola akatambi kaneeno nga tubalagirira tube ekolerawo eri gwe wenna eyeetaze okuba nga wejjako ekizibu kino. Nkimanyi tolabika bulungi nga gwe omwana ow'obuwala mostly ng'okedde ku makya n'oyambala akagoyeko akalaga enkwawa naye ng'enkwawa zaaguba. Enkwawa ezo ezaaguba ziswaza nnyo, zirabika bubi, zisungisa buli muntu aba akusimbamu ennwe. Era abantu abamu abangu abasomera ebbaluwa mu bbaasa bajja kugamba oyinza okuba gwomu ku bakyala abatamanyi kweyonja nga tosala nviiri za mu nkwawa ze zikuviiriddeko okuguba. Naye tugenda kubanga tweyambisa tube eno tubeere nga tuzigula enkwawa zaffe nga tube eno egenda kukuyambako okulayiteninga buli kitundu kyonna ky'oyagala okulayiteninga we kibanga kyaguba. Immwe abayina ebizigiro eno wansi w'amabina, kyentegeeza wansi w'amabina eno amabina gye gakoma nga gali kumpi kutuuka eno wansi amabina gamanyi okuguba, naawe ogenda kubanga weeyambisa tube eno. Akatambi kaneeno akagenda okubeera waneeno y'engeri gye tugenda okuba nga tukozesaamu tube eno. Yenze Sheila Adita gwena atanaba kubanga subscribinga, just know my dear, you're missing a lot and a lot of information, you're missing this good work. Ate era nga omwetaaga ky'olina okukola beera nga osubscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekera waawo my dear. Kwata ku notification bell eri awo waggulu egenda kukuyambako obeere nga ofuna information yonna mu bwetaavu, wabula nga ate commenting using your name ate era n'ekifo mw'oli mw'owangalira tokyerabira nja kuba nkutumirako. Gw'ayagala okutumirako mpandiikira obubaka ng'ogita ku channel eno ontegeeze nti Adita yenze gundi ne gundi ndi mu kifo bwe kiti bwe kiti nsaba ontumireko oba tumira ku mama wange oba abaana bange oba omwagalwa wange. I'll be doing so. Ate era nga mu katambi kano n'eddoboozi yenze Sheila Adita saagala obeere nga oneerabira. Ngenda battirawo akatambi kano erinnya lya tube nabatya bwe tugikozesa ate how long w'olina okuba nga okozesa tube eno okulaba nti ovaako ebizigiro ebyo. Katugendeko mu katambi kano kennyini nga mbalaga batya bwe tulina okozesa tube n'ekika kya tube then tumale twongerezeeko. Fuka amazzi ge weetaaga. Teekamu sabbuuni wo owange wuuno. Teekamu kotu shampa. Kuba ekyovu. Ono sabbuuni gw'ogenda okukozesa osooka okunaaba mu nkwawa ozisofteninge. Kwata akaweroko nze nkozesa kano. Teekamu. Then onaabe mu nkwawa.
kiwedde. Ndowooza akatambi ako okalabye bulungi nnyo engeri gye nkozesaamu tube eno. Osobola okukozesa ebintu ebirala ebirinakyo okukwongerako oba okukuyambako, naye ate jjukira natural things always take some good period of time okubanga bikola, era byetaaga nga oyina obudde bungi nnyo. Tube eno osobola okugisanga in any pharmacy wonna wooli n'ogenda n'ogisabayo, egenda kuba ekuyamba. Tube eno ekakasibwa by doctors okubanga eri nungi nnyo ku mubiri gw'omuntu, whatever color you are, egenda kubanga ekukolako. Wabula warning yange eri nti bw'olaba nti nno enjawulo ezzeewo oba nti ekifo ky'obadde oyagala okubanga ojjako ekiddugavu kitangadde, stop it, girekeraawo. Wabula ate oddemu inga olaba weetaaga okubanga oddamu ogikozesa. Jjukira ebintu by'okuzigula ebifo ebyagubanga mu nkwawa nga zino nnakozi, ng'amaviivi, nga obukonguvule, ng'eno wansi mu mabina, nga muno mu nkwawa muneeno mu bulago tumanyi okujja ebyo ebikuubo ebiddugavu wansi w'amabeere, ebifo ng'ebyo emabega w'amatu, ebifo ng'ebyo. Munnange ekiseera kituuka ne biddamu era ne biguba. Biddamu ne biguba, oba okozesa natural things oba artificial things oba biki oba ki, bisobola okuddamu ne biguba. Era nkulagirira ne nkugamba nti woba omaze ogikoza n'olaba ekifo ekyo nga kizzeemu okutangaala, take some good time, obanga myezi 3 obeera nga tozzeemu kukozesa tube eno, then bw'olaba nga ekifo ekyo kizzeemu okubanga ekiguba, ddamu okozese, ditwale okubanga eddagala ly'olina okustopinga n'obeera nga oddamu bulungi nnyo. Tube eno eri very effective, inungi nnyo ddala, nange adita enjikozesa. That's the reason lwaki injiyina. Gwe wena atalina budde bukozesa bintu bya nakyo, okubeerawo ng'otabula omo, ate leero tabula sukaali, ate leero tabula enniimu, ate leero kola, it's better n'obeera nga okozesa tube eno. Naye ate jjukira okulongoosa ebifo ebyo naddala nga mu nkwawa oba eno wansi mu magulu, oyina okusooka n'obeera nga tokuuma enviiri pubic hair, oyina okubanga enviiri ezo ozisala. Jjukira enviiri ezo zikola kyamaanyi nnyo okugubya enkwawa, zikola kyamaanyi nnyo okugubya wansi. Empale zo ze twambala naddala zino empale eza siliki zikola kyamaanyi nnyo okutwokya. Pads ze tukozesa zikola kyamaanyi nnyo okutwokya. That's why abakyala abamu tuguba mu mbugubugu, naye kikakatako nga gwe omukyala embugubugu ezo okuzizigula kubanga tolabika bulungi ng'oggyemu olugoye ng'olina pads ezo ezaguba. Osobola okukozesa eyo tube nebeera nga ekuyambako. Bw'oba tofunyeyo yennyini, you can ask a doctor gw'osanze mu pharmacy n'omugamba njagala kubanga nlighteniningako ku nkwawa zange zigubye, oba si ekyo mpaayo tube yonna esobola okunzijjako ekizigiro kye nnina mu nkwawa oba mu bulago oba wonna w'okiina. Doctor will recommend you to a very good product gy'amanyi nti tegenda kukuleetera buzibu bwonna. Wabula ate nga n'eyo tube osobola ogyeyambisa mu face eri mmwe mwena abalina enkovu, zijja kubanga zitangaalamu, obeere nga scrubbing empaka we zinaavaamu. Video eno eri very effective, eri wena omwana ow'obuwala naddala eno remedy mugyetaaga. Ky'olina okukola comment nga wansi manye ogirowoozaako ki. Teweerabira ku subscribinga, teweerabira notification bell nnungi nnyo gwe gikone mu buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako. Ate teweerabira nzaali mu mitamba ali mu katambi, yenza mwana muwala Sheila Adita always at heart, imbagala nnyo.